mu mwezi gw'omunaana mu 2015 ebigambo bino byayogerwa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ani yali amanyi? Tewali yali akisuubira. Kaakati ensi bw'ebanga etambula ng'egenda mu maaso, enkyukakyuka ebeera inevitable oba teyeewalika. Kaakati ebigambo bino President bwe yabyogera, essaawa zino njagala olabe kyaliko. Era ebigambo bino era President ono yava mabega nga muntu wanjawulo nnyo ku bantu abalala bonna naddala abayimbi be twali tulabye. Kaakati olunaku olwaleero njagala nkusimire nkusoggolere mpola kuliko n'omusajja amanyiddwa nga Ronald Mayinja kw'ossa omusajja Sam Mathias Walukaga Mulumba. Ebigambo byabwe byali birala ddala era ggwe atannaba kubeera nga oterera. Guno gwe mukutu gw'omuntu wa wansi ogwa AKTV Media Uganda. Video soko ojimpeera ekigalo kubanga ono wetwolekedde njagalawo nnyo olabewo gye tuvudde nawo we tulaga olaba abantu n'abannanfuusi mu nsi nti batambula n'abantu abalungi. Kaakati nga bw'okimanyi nti ntambula n'omulongo wase omuluutansozi omukumi w'ekyoto ate era nga mugabi wa kyogo saagala okyerabire. Alina ebizibu ebya buli kkala naddala mu abali e Bulaaya. Ennamba gy'olabe ku screen yeyo omulongo waswa. Kaakati nze nsimbudde bwe nti kankutwaleko emabega mwaka 2015 omwezi gwali gwa munaana ate nkomewo. Mu mwezi gw'omunaana mu 2015 nakyalirako ku muyimbi Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine okuwayamu ku nsonga ezitali zimu. Ekimu ku bibuuzo bye namusoya kyali nti oba yalinayo ekigendererwa okwesimbawo ku kifo ky'ebyobufuzi kyonna, era nannyanukula bw'ati. Saagala byabufuzi mwana. Mulimu amajja naye nze kaakati nze saagala ssente z'abandi. Nze njagala zange ze nenoonyereza. Ochegera ate ebyobufuzi bya Uganda tebina formula. So saagala getting involved nsobola okuweereza eggwanga lyange nga bwendi. Ochegera nga neyimbira byange nga nekolera byange nga nenywera byange. Tewannayita na myaka ebiri okuva lwe yankakasa ku nsonga eyo, naye we twogerera bino nga embaka omulondo wa Kyaddondo East era ng'alindiridde kulayira ku Lwokubiri lwa wiiki gye tutandise. Kizze kinneetakuza omutwe okumanya lwaki Ssentamu yandyekyusizza okuva ku bigambo bye n'ajja okwetaba mu mazina g'enkima. Wabula bwe tuzze tulondoola abayimbi abalala tukizudde nti bangi akazindaalo baakasuula dda ku siteegi nabo ne bajja batandika okubaako ensonga eziruma ze boogerako. Kaakati nno nga bwe nakunnyonnyodde mu ntandikwa nti tugenda kutambula mpola nkulage abannanfuusi bwe batambula n'abantu abalungi era omulabewo tabeera wala nnyo akubeerawo ku lusegere. Kaakati olwaleero tusumuludde President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tiyali waakwetaba mu byabufuzi direct, wabula yali asazeewo okubeera nga obubaka bwe abuyisa mu music. Wabula ensi bwe yafuuka n'alaba nga okunyigiriza bannayuganda kususse ng'embeera embi esusse n'asalawo n'agamba kambyekwatiremu tulaba ate gye tulaga. Kaakati nno ne Ronald Mayinja yalina ekirooto kye kimu, wabula emmeeme entono omululu effubitizi n'okwagala okufuna amangu byaviirako ate Ronald Mayinja okukyusa ekigendererwa kye, era ono n'asigala kubeera ng'ate afuuka nga mbega ng'ali aganaaga ali eno n'eri mu lulime ne mu luzise. Era ogenda okakananga Mayinja afundikidde mukwano gwange ampuliriza agudde ekigo oba nga yikubye ennume y'ekigo etabangawo nga ne mu music ono yasanguka dda ku maapu. Kati njagala olye ku bigambo bya Mayinja ebyali ebirungi n'ebirowoozo bye ebyali bizimba ensi yaffe kw'ossa music gwe yali atukubira nga tuli ku bunkenke Africa bagigabana n'ennyimba endala nnyingi nnyo omusajja ono ze yayimba n'ayatiikirira. Kaakati bwe nkujjayo nkugambye nkuzeeyo wa President ate nkuleetye Sam Mathias Walukaga Mulumba twolekera akatambi kaffe akoolwaleero. Kino kiggula lujinze AK Master ku AKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka era nkusaba osubscribing oba ng'oli mpya oleme kubeera ng'osuwa wakangono gwe tusumuludde olwaleero. Gezaako okusindika bubaka obulaga abantu ti bannange tuve mu kusaaga naye ensi tugitunda. Ensi tugitunda nga tewali mirimu, enguzi ng'efuuse enguzi nakati weebiri. Nga tuwayamu ne Mayinja antegeezezza ng'okuyimba we kutuuse ne kugaana okuggusa obubaka bwabwe era nga kye kiseera okuvaayo babwetuusize ku bantu. Zino bw'oyisa ekintu mu luyimba tekikyatuuka. Waffe abayimbi tetulina radios oluteekayo tebalukuba. Naye ng'ate si buli luyimba lwe tuyimba ntitwagala ssente, ezimu tuba twagala kutuusa bubaka. N'olwekyo obubaka bwe babugaanye wali. Katuyite ono twogere nabo bwogezi. Tubagee bannange okutunda abantu kifu. Enfunda nnyingi azaalabibwako ne bannabyabufuzi abagundiivu nga boogera ku biruma eggwanga. Agamba nti
abawagizi baabwe bangi tebakyajja mu bivvulu ekyongera okwoleka nti obwavu bubayonka obutaaba kandi baakabonero tiwaliwo obuzibu mu bukulembeze. Osanga mu kitundu ng'ekitundu kirina abantu 5,000 nga bw'olangamu sho abasobola okukulaba abaagala okukulaba giri 3,000 abasobola bali 600 kitegeeza baavu. Kakati bw'otoove gwe noga nti nze ne muyimbi sijja kwogera ku biruma ggwanga bannaye tuba tulagawo. Kakati oyo ye yali Ronald Mayinja ebigambo nga bw'obiwulidde bwe yabisengekanga ono yatuuka n'abivaako n'asigala kola bwambega era ng'ono yagezaako okubega President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'abasajja bamukozesa kubanga baakimanya nti yali wa ku lusegere nnyo ne Mwami Kyagulanyi. Kati Sir Mathias Walukagga mu mbeera y'emu yayimba ennyimba ng'abantu bakoowu ne ssentebe w'ekizinga n'ennyimba endala nnyingi nnyo era muno mwalimu obubaka obw'enjawulo obwali balaga okutulugunya bannayuganda okunyigiriza obukenuzi obubbi n'obulabbayi n'okubeera nga bannabyabufuzi abaliwo essaawa eyo baali tebaweereza munnayuganda baali baweereza bonga bona mbuto zaabwe. Kati mu bigambo bino omusajja ono amayidwa nga Sir Mathias Walukagga Mulumba era nga ye mmeeya wa Town Council ey'Ekyengera olunaku olwaleero ampuliriza yavaayo mu bigambo bye n'akakasa ensi nti abayimbi be bandibadde abakulembeze ddala ddala nga tebayimba buyimbi wabula nga bebakulembera abantu kubanga balina endowooza n'ennengera gye balengeramu ebintu ate abantu aba bulijjo gye tuba tutalaba. Kati omusajja ono essaawa zino ye mmeeya owa Kyengera Town Council era ng'akoze omulimu gwe bulungi nnyo era ng'ali wansi wa Nuupu ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono amukkiririzaamu. Njagala nnyo owulire ku bigambo bye nsooke nkuzeewa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'engeri omusajja ono gye yatandikamu ekintu kino okununula ensi yaffe okuyamba bannayuganda n'okubeera nga tuteekamu omutima ogwo ogw'okwagala ebyobukulembeze kubanga abavubuka bangi bino baali babikyawadda okusinziira ku byali bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kansoka nkuzeko ewa Sir Mathias Walukagga Mulumba tuliye ku bigambo bye katono nnyo. Omusajja ono akyanyweredde ku bigambo bye wabula nga Ronald Mayinja mbana abasatu yabavaamu dda kakati yafuuka kyesirikidde era nga n'ebizibu yayogerangako ebiseera ebyo simanyi oba byavaawo oba takyabiraba nga yaziba amaaso. Kakati kyalibadde mu nkola entuufu nti abayimbi ne bannakatemba olwokuba nti balanzi balina eriiso eryo erirengera ewala tugeze ngenda okuyimba oluyimba nti abantu bakoowu mba mmaze okulengera n'ensoma eggwanga lyonna lyonna ekiri ku ggulaawo. Ono ne Mayinja bagamba nti ekiseera abavubuka balinze kiwanvu okwekulembera wabula nga kati bifuuse gannya n'aganywebwa omuwangaazi. Abavubuka balina okuvaayo babadde nga batugamba abavubuka be bakulembeza ab'enkya olw'enkya terutuuka. Endowooza abantu baali ejjemu eno endowooza y'ebibiina wakati mbudde buno zinga bwe ndaba ebibiina tebikyalina mugaso. Omuntu yennyini eyeesimbyewo yalina omugaso. Newankubadde si balambulukufu bombiriri balaze ekinyegenyege ky'okwesimbawo bakulembere abantu baabwe. Okwesimbawo kuleme kubeera nga bw'ogamba nti nno gundi yeesimbewo naye kanneesimbewo. No, ekintu kijja mu kiseera ekituufu. Interest eyeesimbawo bwe kuba nga kwe kwasalawo kw'abantu nkikkiriza. Waliwo abayimbi abalala bangi myaka egyedda nga Haman Basudde, Paul Kafeero, Peter Balijjidde n'abalala abayimbanga ku mbeera eyabangawo mu ggwanga era abakulembeze bwe baagibuusanga amaaso bye baalanga bingi byatuukirira. Newankubadde bano osanga ekirowoozo ky'okwenyigira obutereevu mu mulimu gw'oggogola eggwanga lyabwe tekyabajjira. Robert Ssentamu n'abalala abagezaako okugira mu kiwenda kye balumye n'ogwengulu okulaba nga tebakoma ku kulagula binaddirira wabula n'okwenyigiramu obutereevu ebitali birungi basobole okubiziyiza. Mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa nkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda, nze AK Master emabega w'omuzindalo. Kati mukwano gwange ampuliriza ebigambo nga bw'obiwulidde njagala oteeke ku minzaani okubemu torch okuva emabega emyaka egyo abasajja bano bonna abaali mu by'obufuzi essaawa zino batuyambye eki ate bano abazza obuzi naddala baali abayimbi baliwo ddala bali ku mulamwa era baliwo abaaguvaako edda. Kaakati nno mu mbeera y'emu waliwo akatambi kano omusajja ono owa poliisi oba omusirikale oba omukuumaddembe akakasizza nti emirimu mwe bakolera ampuliriza embeera gye bakoleramu naawe ogenda kubeera nga ogiwulira weewuunya abasajja bano kubanga omusajja agamba nti ye wa traffic naye ebigambo ebigenda mu maaso enguzi efuuse enguzi era baali bamuwaddeko ensawo ebbaaga ebbaasa eyakula newola
nga yanguzi naye nga bw'oba gwolowooza osobola kubeera nga okola ki ono agamba nyina famire nyina abaana nyina obuvunaanyizibwa nga omuntu kaakati omuntu ng'ono nga mukutte avuga endiima nampa ogubaasa ogwakula ne gwola singa obadde ggwe nga gwe munnayuganda olinga nze nga nawe gwe baateeka ku luguudo okole omulimu guno gwe nkola gwe wandikoze otya kubanga agamba naffe tuli bantu tukemebwa era ebigenda mu maaso ne mu ggwanga tuba tubiraba naye oluusi ekyokukola kitusobera kubanga akasente bafuna katono nnyo ensula nayo mbi ddala endya nayo mbi ddala enzijanjaba nayo mbi ddala kaakati bw'agwa ku musajja ng'ono n'amuwa ogubaasa olw'okuba mukwatidde mu musango bw'obanga ggwe ye nga weetadde mu bigere bye ne weeteeka mu ngato ze wandikoze otya kansoke nkuwa omusajja ono katono nnyo mu bigambo bye owulira abasajja bano enkola gye bakolamu n'embeera gye bakolamu oluusi be bawalirizibwa n'okubeera nga batulumba olw'okubanga ffe tetusitukiramu kubeera nga twefaako okulwanyisa ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda ne kibaleeta obusungu nabo ne baga nti katubakube ttiya gaasi katubatomere katubattemu abantu oba oli awo munaazuukuka musobole okubeera nga nammwe mulwanyisa embeera embi nga bo bagiraba era lumu nali sirina fizi za mwana bammanja emitwalo si mitono era omusajja wa benzi twamukwata ne muyimiriza nze kenyine nga dduka 10 oba 13 nga dduka ne muyimiriza n'olwokuba yali connected nnyo ayina amasimu gaakuba kyavuddala mpita ebbali omusajja nga ayina ebbaasa ajjukira ayina omwana talina fiizi babanja nange ndi muzadde omusajja yandeetera ebbaasa nenjitunuulira nozolaba betuyitamu nakola ki njagala kuyita omulala wajezibika yonna kakati nno mukwano gwange ampuliriza abasajja beebo akugambye nali sirina fiizi za mwana nga bammanja naye omusajja engeri gye yamulisaamu era mwenna mujjukira oluyimba lwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwe yayimba lwe bayita lwali baluyita simanyi Mr. Money era ono yamulisa omupoliisi n'amumulisa ekyebiri omupoliisi n'atunula ku kyebiri n'atunula ku mpingu n'atunula ku kyebiri n'atunula ku mpingu era ogendo kakananga omupoliisi asumuludde pulezidenti olw'emitwalo ebiri gye yamuwa egy'enguzi bw'atyo n'agamba nze mba nfunira muwa kakati ebigambo nga bino bw'oba obigassegase ebyo by'olaba ne by'owulira mu nsi yattu Uganda oyinza kubeera nga okola otya kubanga Mwami Kyagulanyi yavaayo n'akwata omumuli n'amulisiza abavubuka ffenna kw'ossa abakadde abaami n'abakyala n'abaana abato okubeera nga tukwataganira wamu ffenna ng'abantu twejje mu mbeera embi tulwanyise effuga ebbi tulwanyise obwa dictator obuli mu ggwanga Uganda nga Mwami Museveni kakati akunukiriza okweza emyaka 4 ng'ali mu ntebe yaffe ya Uganda ampuliriza ontanyenyezebwako constitution yaffe ya Uganda yali ekkiriza omukulembeze okwesimbawo bisanja bibiri byokka kakati ono bwe yamala okubyesimbawo n'alabanga entebe ewoomye ate ebyebisanja ono nabyo n'abijjawo ebisanja bwe yamala okubeera nga abijjawo ne tusigazaamu akawaayiro ak'emyaka mukwano gwange ampuliriza nga wookonera 75 tokkirizibwa kubeera nga okyesimba ku ntebe y'eggwanga Uganda ono tekyamulobera era ogenda okakananga akawaayiro kano akakyusizza ng'era ebyekkomo ku myaka bimaze okubeera nga bivaawo ebyekkomo ku bisanja ne bimaze okubeera nga bivaawo kakati constitution neefuuka nga tyenaamu kiziizadde n'akamu era kakati omusajja atukubawo omwande awe left and right mikiro na misana kufuga paka kuwulira bubi mpaka lwalifa kyokka nga amawulire amalala galaga nti ono ayina n'enkola endala bw'anaalaba nga afuuse luwedde ku mpagala owa ddala kakati nno akwate mutabani we General Muhoozi Kainerugaba oluno yamutukakaatikeko naye atufuge atukulembere atukalakate emyaka gy'anaaba ayagadde soka mu mbeera eno waliwo omusajja Luga Fighter agamba bw'ati ebigambo nga bino bw'oba obiwulidde oyina okubeera ng'ositukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi kubanga eno ensi yange ensi yo ensi yaffe ffenna tulina kugikyusiza wamu mukwano gwange mali ggwanga lya Switzerland nkutumiddeko nnyo kossa omukyalo omulala mu ggwanga lya Switzerland amayiddwa nga Emire mwebale nnyo mwebalidda kubeera nga mugoberera AKTV Media kossa mikwano gyange abali mu ggwanga erya America sibeerabidde nnyo mwebale nnyo okubeera nga mutambula n'omukutu gwaffe abaana abali mu kyondo kya Buarabu Saudi Arabia Dubai oba giyite UAE Qatar Bahrain n'amawanga amalala ne Iraq bannange mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalidda kubeera nga mutugoberera yetu yesiba bubi ku mitima abandi batuyita n'abanalu tubayitako nga tweyogeza olumu ku makulu abantu bakulukusa amaziga gabayitamu gakkirira nti basula mirembe omuntu anyigirizibwa mande nayingira mande nga tafunye wadde ku mirembe ze buli we ntunuulira Uganda n'ebigirimu amaziga n'enkulukusa
abantu bange omuntu atera kumaja kukola nabatikana budde kuziba naye nasula enjala ate nga n'ebimunyiga bingi ebimumalako n'emirembe talina mirembe ayagala afuneko kusenta yogerengako naye mu bantu naye zabula kati Uganda wetuuse yakusabira nnyo abantu bali mu maziga gakulukuta nnyo Bobi Wine mukimanye yatusabye nnyo akalulu kano tukikole tukamuwe nnyo kubanga waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe abantu bangi banyigirizibwa naye ne basirika ate okwogera nagwo guba musango abangi badduse Uganda yabwe bagibuddemu nga n'obulumi babuwese ku migongo zekati kenjogeddeko kirabika ndi wakufeera kati nimiridde byase ku mugongo akalimo kalikamu omubanda tumuteke watufuga linyise Uganda ku mutindo ekyo kasita kimala okuggwa n'abatalina mirembe baagala kufuna ku mirembe akalimo tukakole wamu tetulyejjusa kuba Uganda gye twagala yesimisa omutali kusosola mu mawanga n'amadiini waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe guno mulembe gw'abavubuka tuli bapambanyi tewali kitulema abaana babodaboda muyisibwa bubi nnyo naye emitima migumu kati nsaba tukolere wamu tukwatire wamu kubanga bwe batonyiga batonyigiriza lumu bino ebirundi by'abasajja byabalondemu naye nga lwaki bannayuganda mutusosolamu abasejulita abakuuma abantu kirabika bubi nga yemmwe mutta abantu kati Mukama yagaba Mukama yagera buli kyalumu na kino ne tukimaliriza Mukama yagaba Mukama yagera nze bapita lugafayita toloba ndi mu Bobi Wine waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe kakati n'akalimo tulina okubeera nga tukakwasaganya feke nnyini fennyini tewali muntu mulala lwoya lwa mu nnyindo tulina okubeera nga tulwejja ffekka tewali agenda kubeera nga atuyambako okukyusa embeera embi eri mu nsi yaffe eya Uganda kakati nno mu mbeera eno mwenna nga bwe mukimanyi nti abantu bennyini abali kudda oluvuganya gavumenti oba lutolwa opposition kakati ate be basaze okubeera nga beekolamu omulimu basobole okubeera nga beerwanyisa bokka na bokka mu kifo ky'okubeera nga bagoberera n'okulwanyisa main opposition oba omulabe waabwe ow'oku ntikko njagala ojjukire nti bano bonna baavaayo batusuubiza ensonga y'emu nti ekibatutte mu paaliyamenti oba ekibatadde ku ludda oluvuganya gavumenti kwe kulwanyisa mwami Museveni n'enfuga embi eya mwami Museveni n'okubeera nga bano bagenda kuyambako okubeera nga balaba nti omusajja bamuteeka ku nninga bamussa ku pisto bamutuuza matiitiiri ku ntoli okulaba nga ebyasoba ono abitereeza era nga bano baali bagamba nti bagenda kulwana nnyo okulaba nga bamujja mu ntebe wadde nga ate essaawa zino baatuuka eyo baatandika kubeera nga bakaayana n'okubeera nga bano bennyini ate beerwanyisa bokka kati olwo omulabe waabwe n'abeera nga yamala dde okubeera nga asikowalinga kubanga ye kino kyayagala gye mukoma okwerumaaluma n'okubeera nga mwerumaaluma ekyo jjanga obwana obw'enjala yaaba ayisaawo ebibye mugenda okuzuuka gye muli mu tulo nga ye amaze okubeera nga agguka oba nga asaabala kati njagala okimanye nti omusajja amayiddwa nga Mathias Mpuuga eyabba miliyoni 5 eby'abannayuganda obusungu bungi nnyo okumujja ku leader of opposition okusinziira ku benefits ze yali afuna mu paaliyamenti omusajja yanyiiga n'abiteeramu ddala feeling era ng'ono mwenna mukimanyi nti yaggulawo olutalo sinziggu ku Honorable Joel Ssenyonyi kati leader of opposition okulaba nga amusiiga enziro amumetta ettuumi n'okubeera nga amukyaya bannayuganda n'okubeera nga ekifaananyi kye akittattana
bonna ono ng'akozesa ba bloggers n'okubeera ng'akozesa bannamawulire abamu abali feke okubeera nga mukwano gwange bamuhayipinga basobole okubeera nga batatana erinnya lya Kyagulanyi erinnya lya Joel Ssenyonyi nakolera akatambi nga mpuga kanyini bigambo bye agamba omukulu Dini Lubwasaava nti omusajja atufukidde akayinja mu ngatto Ssenyonyi okuva bwe yajja ku Leader of Opposition atufukidde tabbu njagala muno erinnya lye essente nja kuzibawa kati omuntu omu akyavuddeyo nakakasa ensi eno nti Joel Ssenyonyi ye true Leader of Opposition ababaddewo bonna babadde mu kiwaani nga batusiba busibi kiwaani ampuliriza nga sibya ddala kakati nno njagala oli ebigambo by'omubaka Honorable Lutamaguzi ng'akakasa Honorable Joel Ssenyonyi nti mu Leader of Opposition ono tamulabangako ono byakola bya ddala ono byaliko bya ddala si bye byampuuga ebyokuwuddiisa why now gwe lwaki olowooza kati kubanga Ssenyonyi nze sibeera nnyo mu saako za Ssenyonyi naye Ssenyonyi is a real leader of opposition you can feel him kubanze waliwo n'akaliro ke yateeka ku fulo nga nange ntyo kasaayo walolabyeko omuntu alumba sipiika ku direct naye batugamba talina experience no which experience ogifuna mpaaye yajja ne experience nti ono yajja mu bukulembeze yajja ne experience omanyi speaker parliament experience gyalina ng'afuuka speaker ne deputy we but and they running parliament tebagiddukanya mwe Museveni bwe yali ava mu nsiko bambuulira baminisita be yalina balina experience kubanga by then mwe Museveni nga akava mu nsiko ministers were ministers once upon a time ministers were ministers ngwejjeko bano oboolwaleero abaagala n'omukomba ku bigere wali obutuddeko ne baminisita nga bamuyita boy gaalo my gaalo otuukako wano e Kenya twagendako e Kenya wano okola benchmarking president nga tuli ne Ruto obuuzaga kukubatse nga lutajja tebaggala amakubo naye olwaleero mwa Museveni ng'ava entebe gyakolera emirimu gye ekkuba liggala essaawa 4 wali okirabyeko ekyo ne baba agenda kunaaba nga talinaba na kwambala ng'ekkuba baliggadde mbw atya bannansi mbw ate abaamu wakalulu kaffe twagenda e Kenya nga president tosobola kuyita minisita oba MP yadde minisita nga gwe wamulonda nga tosobola muyita my boy oba my girl ayinza okuviira mu ngumi amuyita comrade what should we do ne wano n'owulya nti ne komera lyeruzira baalitunze nga temusobola na kubabuuza sente ze mwatuuze mu komera lyeruzira mwazitaddewa kubanga almost even the politicians we have majority of them are excited they look for money they are looking for money okulama motoka okuzimba obuzimbe buno bagenda okubasaanyaawo n'okuwasa abakazi abangi kuba kati tuna politicians baffe wano gye bakoma ofuna sente ng'owuli alinayo girlfriend mu America alinayo girlfriend e Germany alinayo wano weewandegeya alinayo girlfriend w'egindi and they leaving people to suffer ensonga lwaki olaba ffe twagamba president Kyagulanyi nti ebiseera bino ebigenda okujja abantu bangi bagenda kwefuulira ne bw'obadde olya nabo mucu ate bw'obadde tosuubira nako wano luli eri nga akabinja k'abampuga kaguddewo olutalo ababaka abamu baatyanga n'okugenda ku leediyo ne ku TV naye nga ba NUP n'omuga genda odifendinge pulezidenti waffe ate simanyi bajja kundaba ate onaani simanyi baatugambye wa kitiibwa tutugambe ebitiibwa ani yakujja kugamba nti wa kitiibwa ekitiibwa si andi si byakwetuumanga bwe najja wano nti mpita nkati nganze bwe nzija wano ssebo bw'olaba neeyita nti weeyanjule ne neeyita nze Honorable Lutamaguzi Ssemakula bagamba that one is not honorable kaakati nno ebigambo nga bw'obiwulidde ffenna twabitegeera dda kubanga generation ey'ennaku zino si byebiri ebikadde ebyokulinda amawulire agafuluma ku TV ne tugoberera ago ebyokulinda amawulire agafuluma ku radio ne tugoberera ago kaakati tuwebereramu era amawulire gagenda okubeera nga gatwalibwa ku TV ba ku radio basobole okubeera nga basunsulamu bye baagala nabo batuwe bye twagala bye baagala ffe tuwulire ampuliriza nga ffe bwino yenna twamaze dda okubeera nga tumukenenula era nga twamutegedde dda era nga twamaze dda okubeera nga tumufuna era nga ensi yamutegedde dda kati ne bw'onoovaayo n'olimba n'oleeta ba propagandist bonna aba buli kala ebigambo bitambulira ku sipiidi ya yiriyiri era nga mu nsi yonna ebigambo biba byategeerekese dda kaakati nno ampuliriza Honorable Joel Ssenyonyi ng'amaze okubeera ng'afuukira abantu bano akagumba weegoge oba akayinja mu ngatto tebaakomaawo okubeera nga munnange bagulira ba bloggers bonna ne bannamawulire okubeera nga batattana erinnya lye bano baagenda mu maaso n'okunoonya eyali ddereeva wa Honorable Joel Ssenyonyi basobole okubeera nga bamulimbalimba bamuwe omusimbi asobole okubeera ng'akyusa ebigambo nti ekyamwawula ne Honorable Joel Ssenyonyi bigambo birala nnyo omusajja avudde mu
ebigambo bye n'akakasa ensi eno nti nze gw'olaba ndi mu bed space ne mu Uganda navaamu dda wabula ekyatwawula ne Honorable Joel Ssenyonyi byali bintu byaffe nga ffe twafunamu enzikiriziganya etakwatagana oba twafuna obutakkaanya kakati nno buli omu n'asalawo akola ebibye ng'omuntu omusajja agamba nti amasimu agamukubirwako buli lunaku olukya ku nsi kuno yalekeraawo n'okubeera ng'agabala kubanga gaasukka okubeera amangi nga gasinga n'obugulu bw'eggongolo kati omusajja agamba nti yasazeewo n'ayabya ebyama bino ng'abantu bamufuukidde ettabbu bamufuukidde akayinja mu ngatto ebyokubeera nga baagala bamuwuddiise ayogere bye baagala okuwulira ave ku ekyo ekituufu yalayide naga nti kaabe lubaale kaabe katonda tayinza kuva ku kituufu ono omusajja yakolagana nnyo ne Honorable Joel Ssenyonyi nga batambula kimu balinnya mu kimu era nga balya mu kimu kaakati n'essaawa zino olw'okubanga omulimu baagwawukanako buli omu n'asigala ng'akola bibye tekimufuula musajja wa ttima omusajja omubi ennyo asobola okubeera ng'avaayo atandike n'okkonjera ebintu ebitaaliwo ew'omubaka Honorable Joel Ssenyonyi kati omusajja Lubawadini Saava yali alumiriza ngaga nti alina bwino n'okuva ewa ddereva wa musajja ono Joel Ssenyonyi mbu ng'alumika mbu ssente zaaliibwa mbubazi wa Honorable Joel Ssenyonyi mbu ku Serena Hotel ezo ze yali ayogerako miliyoni 700 kaakati nno bino byonna bimala okubeera nga biyiika omusajja ataakaka n'avaayo ne bwino omutuufu naga nti aanze ebyo sibimanyi omusajja yali ayagala kungulirira njogere bwe nti naye nga bya bulimba ye lwaki njogera nnyo akatambi kaakano wabula video tuwerabira kweranga nga ojwa ekigalo okimanyi nti Ssaalongo Waswa oba omulongo Waswa oyo kafulu mu kujjanjaba endwadde ye nannyini bizibu byonna byonna babikutte yabisumulula kaakati nakumira kyoto era n'akunaaza mu kyogo akuteerako akabaani embeera nebeera nga ekyuka ne bw'oba oli bunaayira nga toli mu Uganda gwe kasita omuweereza amannya go ampuliriza n'ebikwatako olwo buli kimu kijja kubanga kiwedde ye ng'akola gugwe yoyo ku 910 ye nnamba esembayo waliwo omuntu yannoonya esimu n'aŋŋamba waliwo omuntu ow'ekitiibwa akunanga ku palamenti ayakwogera naawe naye muwe ennamba ya whatsapp gyokozesa gyobeerako emugamba kiragabo kubanga omuntu oyo mumanyi ende erituuka ajja kumwogera negezako mu nnamba yange ya whatsapp netwogera akati mbanjawo ekyesawa 5 esimu nzijjako nange nali ngenze kiringamu nkomawo essaawa 8 ogwekiro nsangiko mistikolo nga newezavuuza bankubidde ku whatsapp ngenda okola omusajja nkubira essimu nga ŋŋamba nze bbiri whatsapp mmanyi ndowooza ompulira nemugamba nkutegedde muganda wange naye obadde oteesa otya naŋŋamba ebigambo lino wammanga nga byaddala naŋŋamba ensonga eno lwaki mwayawukana naye nemugamba twalina ensonga zange naye ezanjawula naye ezasobola okwawukana naye naye ng'ate mu nsonga zonna nze nagendanga omuntu naŋŋamba kyali kiki nemugamba ensonga eri emu kiyinza okuba nga fena tetwafuna kyampuliriza naye ntamuwuliriza nange neŋŋera nenjiriza ebyange ng'omuntu naŋŋamba obutali musango naŋŋamba gyewe yafuna ssente yaŋŋamba kulandizi nemugamba ebyalandi kibimanyi naŋŋamba gyewe yafuna ssente ku Serena nemugamba kibimanyi byagyewe ku Serena naye bwe twamala ensonga ezo nga ndaba nga jantwala nemugamba ebigambo bino wammanga abaana ange bbiri buwasaava nsula mu bed space ebintu bino wammanga abantu bonna baba bampulira najja kunkubira edda ekyamazima bakakuva mu ggulu najjako ekimu ebini bwasaava nga nabatalise kundayivaatinga nga ntegedde nitanize kubanga namuwuyako emabega eyo naye omu avuma ayogera obwakabaka ng'ayogera ebintu bitakwatagana eŋŋamba nange kati kisawulo nanakanteeka mu mbeera ye nenjjako ekitimu ye muganda wange bbiri bwasaava yakuba amasimu n'okutuusa kati kikwata amasimu ge nina minisitikolinzenina nga nkubira nga sikwata naye baba nga alina evidence bannayuganda njagala abajjeyo ku polisi tebantwala gyewe gyankibira agiwa obujirizi abagavumenti epolisi y'Uganda ziraliko emisango gyegiri emisango gyeguvunda bwemba nina omusango nabba ssente nga wamugirole esonyi yantuma ssente njandeeti ebyo sijja gaana kujja antwale yonna wonna polisi bwe bansibira
ngona ngito sinya tumasende ngabanyegana agiye abantu b'Uganda baburi amazina n'iki cyuke ndakesera bingi bosava esebo umusajja ndako yali badde wasiba n'okumwa cyanze nsomo kubanga ab'Uganda nekereza ekyo kiba kuwayiza kintu cy'ekintu sina kyemanyi kyesende n'ekintu ate twagala kusoma itanga kikozi kubanga naye kusomebya ekifaananyi kyange akiggeyo ku WhatsApp akitambuza abantu abagamba biringa naye kiina kyebiringa biri WhatsApp n'akamu n'akeddagala era ensonga zange naye bwabanga ate twagala tugende nnyo wala kubanga naye naba n'amateeka abasobola okundwanirira ekifaananyi kyange akitta nze nina abaana nina famire nina bannazaala ndi musajja waawe Katanda baga mu mbeera ya bulijjo. Naye waliwo embeera nti nno Ssenyonyi bw'alemerako nawulira nga ga Ssenyonyi bw'alemerako nti bagenda kuleeta olumirize Ssenyonyi nti nno yalya ssente. Kubanga wamaze dda okwogera olina obukakafu obulaga nti nno ogenda kumwanika. Rajab. Ino nda byongera bitegeza bana Uganda. Obuzina bwagamba okwanika alinze ngenda mwanika. Nja kujja mu mbeera zo najja mu Rubasayiro. Nze sareko mu mbeera yange nagenda mu nda kujja ngera nkome kubanga Uganda yiwa. Famire yange eyo n'abafurango bali bobina abituuse nga akulumiriza yakulumiriza yake nange liko bizina abisa abantu tamanyi baizawe ana tamanyiko atuma batandise kumbange wawansi kati ate balindi mugambe ekintu kimu era bino njagala bingi esebo Uganda musiri wa save bitegere Birinda kubya kubanga binduza tubanga bakuru yamubulira Tukora kintu kunya bwindi Osonga mu muntu ogalongo mu enyene ndikutrolia Ondo kwa karo ko sabira ni ko sama go do ichenyeni nenga najja Yesebo Bangi banape tuwala za bangi banape banaiza ntubalaje Baina mukiramu wape omulaba bamukuba isima nga yogera okucula emyeza n'ayogera ngo binaleta byonna naye omwami yafuna accident eyemu n'agamba mukubi nekyakakananga ningana teikimagenge naye kyaba nnyo mu ntalo gatamayiri tawayiriza ayogere kubanga ate yasoma tetwali batetwogera ebintu nga byebitunga tubuzaabuza abantu amawulire kati mugonoonye baganda bange kati sawe sosanga muganda yakola interview esawo zinoliza okunkyusa n'olugendo birala ekitegeeroba naye ng'ekitiibwa ky'amawulire baganda bakyonoonye naye ng'ate mwali baakalinnyo mukyusiza embeera kati bwendabadde ndiwasava nga bamutikkira nasomye ebitabo bye ng'akyusa najja n'agamba kino najja nayingira kino nze naye kennyini najjako nayogera ebyobulinda aba alinda muganda wange Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi kunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Enswera ey'oku kisenge kaakano we tugenze katumanye biki by'otagenda kulaba mu mawulire by'otagenda kutegeera mangu naye nga tubirina kakati atuliriza enswera etugamba gye buvuddeko omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Principal
Ageddeko yavayo n'ategeeza n'agamba nti waliwo section eyabamu ku bakulembeze banne within the party mu kibiina munda abaagala okumujja ku ntebe nti pulaani weeri okwagala okumulivula principal bamusuula ettale adde eri era agamba nti bangi ku bannabyabufuzi abali mu ddiiru eno ekibiina bakyesoga 2 ogezako okufuna political offices oluvannyuma lw'okumulaba ng'aliko obumeme amasannyalaze. Bobi Wine agamba nti oluvannyuma lw'abano okuwangula ebifo eby'enjawulo baatandikirawo okumulwana n'okumulwanyisa era nga balowooza nti balina okulembera struggle nga basinzira mbu ku experience gye balina. Era nti nga balowooza nti abamu ku batandisi b'ekibiina kino balina kulemberwa bukulemberwa. Kale n'ensonda atuliriza ezeesigika ensula n'ebireeta netugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu mu bingi byatayogera nti akimanyi bulungi nti omusajja oyo erinnya ndirese nti omusajja oyo abadde agezaako okupangapanga mpola mpola ng'akola mobilization munda mu kibiina omuli n'okusisinkana abantu ab'enjawulo grassroot leaders mu kibiina ekya NUP. Ensonda ne zigamba nti ono abadde atuuza ne meeting nga zituula ku woteeri emu mu Kampala ey'omundeeba naye erinnya lirekeddwa ne woteeri endala atuuliriza eri mu bitundu eby'ekigo era ekisinga okutiisa principal nti bangi kubali ku ludda oluvuganya gavumenti abawerako a number of opposition legislators babadde batuula naye era nti okutya weekuli okulala nti bangi tebannaba kwogera bwogezi nti ababaka abawerako okuva mu kibiina kye tebannaba kwogera bwogezi nti oba oliawo bakyatidde buti okujjayo obwenyi nga bati ebiyinza okuddirira. Enswera y'oku kisenge n'egenda maaso n'okugaloba bategeezezza nti okusinziira ku nswera tuwabaddewo ne meeting ezibadde zituula mu Ndeeba n'ezo ezibadde zituula ekigo ku woteeri 2 okulaba nti asisinkana ba legislators bano ababuulire plan. Amawulire era ne gagenda maaso n'okuba nti gongera okutegeeza nti ono teyakomaawo n'atandika n'okusisinkana ba social media influencers abagenda omukubira ekintu ku mikutu egya social media era ng'oggyeko okusisinkana ba social media influencers kubanga ensangi zino ebyaddala oteekwa okuba ng'oleka abakubira ekikopo ne kinoga bulungi ku social media emikutu egy'enjawulo TikTok, Facebook, Twitter n'awalala bakujajjate bakusuute bakuwanike nti abo abawerako omukulu oyo yabasisinkana dda. Kyokka ekisinga okweraliikiriza ekibiina kya NUP n'okweraliikiriza principal okutwaliza awamu kigambibwa nti wabaddewo era enteekateeka omukulu ng'agenda asisinkana abamu ku bakulembeze munda mu kibiina naddala abo abasuubiddwa okutuula mu NUP National Delegates Conference egenda okutuula omwaka gwa 2025 era nti bano abadde abatagetinga nga bagamba nti bwe kiba kyetaagisa tulonde obukulembeze obujja obw'ekibiina. Era amawulire agejja agagezi maaso n'okuba ndi gava ku palamenti gabakanze nnyo omukulu bwe yategeezezza nti munda mu kibiina mwagenda okulwanira okulaba ng'akitereeza. Era amawulire gagenda maaso n'okuba nti gategeeza nti bino byonna bitandiikiriza mu mwaka gwa 2023
kyokka nti ekibiina bwe kyagenda maaso n'okubaako engeri gye kitegeeramu ebyali bigenda maaso n'okulabika nti bikolebwa wakati mu kyama, omukulu yalinnya mu kyawakati olw'ensonga nti ekifo kye yaliko ekinene ddala yali akyakyetaaga nga nabwe ekito singa baali bongedde okumutegeera baali bakyayinza okumuleetera okumusuula, kyali kyayinza okumuleetera okumusuula newankubadde nti baali bategedde mangu nnyo nti ekibiina kyagenda maaso n'okuba nti kipapaapapa okulaba ng'omukulu bamutemako ebiwaawaatiro oba ebiwaawa, era nti yemu ku nsonga ennene ddala lwaki Fred Nyanzi Ssentamu bamugamba mangu nnyo alizarekitinge enteekateeka eyitibwa Kunga agitwale n'e Masaka. Kyokka e Masaka ne bagenda maaso n'okuba nti bagiziyiza nti kyali kigenderere kubanga noono baali bakitegedde nti yali ayina enteekateeka ez'ekyama zali agenda maaso n'okuba nti atambuza. Kale nno nga bigenda maaso n'okulabika nti bitambula, ekibiina ekya National Unity Platform n'obukulembeze bwakyo ne principal yennyini nti ensonga eno bagirabira ddala nga nnene ddala, era bagamba nti move yakulaba nti webatuukira mu National Delegates Conference waliwo ayagala okulivula nti webatuukira mu lukuŋŋaana olwo lunene olw'ekibiina olunaasalawo oba oliawo 226 ani anajja nga ssebo nti omukulu alina wiiti emala ng'abasalawo ab'ensonga az'okulabika nti abayitamu nga basobola okusalawo bakyuse ku bukulembeze munda mu kibiina. Embeera nga bwegezaako okulabika nti etambula newankubadde nga abakulu babadde tebavangayo kukyogera mu lwatu nti naye kibadde kitambula munda nga bakimanyi era nga balinamu okutya nti tomanya wayinza okubawo pulaani namutayika pulaani ennene ddala omukulu obukulembeze bw'ekibiina okubutwalira ddala.